Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya okusomesa omuyimbi Ndagire atumbudde ebitone aspreadinze okwagala kwa anti mu Uganda tunamutukiranga emirembe n'emirembe. As the curtain closes on his sudden departure, we find ourselves captured within sadness and shock. Yet within this theatrical twist lies his unmistakable signature challenge for us to create even greater art and benefit others. With a dramatic flourish and a twinkle of his eye, this extraordinary actor gifted us with performances that left us spellbound. But it was his behind the scene magic that truly set him apart. As a composer, he orchestrated melodies ezaziniranga myoyo gyaffe ng'omuyimbi. Eddoboozi lye lyatuwawariranga amatu gaffe ne tulitereka ku mutima, na buli tooni eyali mu nnyimba ze nayo ne tukwata ku mitima gyaffe. Ng'omuwandiisi w'emizannyo abadde awandiika emizannyo eginyuma okulaba ate ebisomesa eggwanga tujja mujjukiranga. But let us not overcome by sorrow. Wabula tujja kusigala tuffe n'amaanyi amapya. Kazino kakubuye tubasubulwa mayanja lekerawo ate kumanyira nze mukuluwo ate oteekamu otya amateeka kumalaalo kubijja byewaffe Tega amazi kusigika omwana asangire ddala omulengo mukulu asanga omulengedde ddala amazzi agasoka gasente ddala agasoka.
bazibu osanyumanye akurikurusegere simuno ekyokukakasa ebyamabyo bwebugagabo byekumbide banka yebyamabyo gikume butibiri abantu bazibu osanyumanye
mubuzibu buno bwetubaddemu empewono yakabikuta nnyo n'abatabuzi tebatudde kulayirira tijja kwagala taana yeri twawukanya yewuyo mulongo wange abange yatuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera emmere yo n'ekizira kusabone bekulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera nze n'emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera nze n'emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe. Tukuuma obufumbo bwaffe kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuuse mweyitira mulongo waffe kyekiwumulo kyaffe watali nyongobera nze n'emmere yo n'ekizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe kusaba kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe kusaba kusaba munange kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe. mbaaniriza nnyo basebo ne banyabo tumanyidde okujja wano nga tuzze okuzannya. Today we are here to celebrate the life of this great guy. Bible preacher. Reverend Ndaguma
kusaba ojje otuwe opening prayer otunamaliza Pastor Wilson Mubembe ajja kujja naye atuwe prayer. Kama yebazibwe atwetowaze tusabe naye nga tetunnasaba mulwanyi munnaffe abadde agasa ensi yonna agasa eggwanga Kama atwalako amaziga naye byonna birungi. Bayibuli egamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Olwanyi munnaffe alwanya okugamba okulungi tuliwo okumusalira musango naye ebibala tubiraba. Katusabe Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tuli wano nga tukungubaga olw'ebirungi mulongo munnaffe Kato byakoze mu nsi by'omukozesezza nga kyali mulamu. Manyi nti tafudde kubanga ekirabo kiwamuwa ekyokwagala ekyokuyiiya okubanga asobola okuzannya emizannyo n'ayimba ennyimba abantu abakaaba ne basobola okusanyuka. Mukama ndaba nga kikulukuta ng'aliva naye lwekulukutira ensi. Katonda nga bw'oli ow'amaanyi nkusaba mu linnya lya Yesu Mukama waffe nga bw'atuwa omulenzi wa Yesu Kristo ataasosola mu bantu yali agana abanaku n'atambula nga naye nga abalina ebibi n'abeera nabo ne bamuvuma ne bamukola ki. Taata jangu omwoyo omutukuvu obeere wamu naffe. Tutandise omukolo guno Mukama tukubagize siba ekibi Mukama ab'ekika abaana bamulekwa Katonda atabulawo mu kiseera ekyokulaba ennaku. Nkwebaza kubanga wabadde naffe kuba omugenzi ono lwe yawummula. Leero Mukama totulekerera tuwe obweze nnungi tuwe eddoboozi ery'essanyu otukuume Mukama oyongere okutukubagiza paka lwe tunaawerekera munnaffe omubiri gwe ne tuguteeka mu nnyumba ey'olubeerera mu linnya Yesu Kristo tusabye nga twebaza. Amiina.